kulika nnyo omulamu okwo ndine Muhammad Kacheka wano no wetutudde saa kunnyonnyoddewo naye tuli ku Vienna College omulu kitundu kiri ekyokubiri wamulaba ayambalidde ddala nga bafaama naye munnange nagamba nti agatta ebiti bibiri bwetutuukako eno mu bannaffe abayivu era abategeera ebyekiyivu ate ye principal wa college eya Vienna ate bwetutuukako eri ebintu wabiraba mulimi mulunzi bagamba mukuumi wa butonde munnabutonde oba kyekigambo ekituufu mukuumi wa butonde watuwumuliddemu nga nkubuuzizza ku taxi oba transport omuntu ogiyingira olina okubanga ssente olinako eziwera ku akawunti okulaba nti b'okozesa tebakuyisaamu maaso ate abantu bangi nnyo bavudde wansi ate bannannyini kuzikuuma n'okuzikulaakulaniramu si bebe eyeewoze ssente egindi oba eyabbye ssente egindi oba eyatunze ekibanja kyatunda ekibanja kya jjajjaawo beya kya kitaawe chances ziri ntajja kumalako myezi 6 na taxi eyo era ziggwawo naye abava wansi wano nti abadde ddereeva n'akola mpola n'afuna ekimotoka kikadde kya milioni 6 n'asasulako 3.5 n'agenda ng'asasula n'agimalayo abo bakula nnyo n'aziweza 3 ne ziwera 4 waliwo omu munnange bamuyitanga Katoba zimpe zingweko yalinga mu paaka omwo ng'olubeerera yatandikira omwo ng'aleeta bipiira mikadde nga gyaguza abantu naye n'agenda n'aziweza kumpi 20 so egundi business wetandikira naddala akukyala abasinga ozikulamu be bava wansi nayo okusinga agitandikidde waggulu yani yakuzigira business ya taxi wali ovudde South Africa okoze omusimbi gwo ani yakuzigira nti wano kati nali namukolako dda era omuntu kyasaanye namukolako nga ndi mu senior 4 vacation mu room nga ndi conductor ku Kampala Mityana taxi yali ya mulirwana waffe olwo oluguudo n'endumanya nnyo era nezange kwe naziteeka zaavanga Buloba Bulenga Mityana ezo zonna jjezaawo ena stage nali ngimanyi nakikolako nga ndi mu luwummula n'olaba nga kifuna yes kubanga nakiraba nti kyekintu ekireeta ssente eza buli lunaku amangu mu senior 6 manyi value yange mu senior 6 saamuddamu nga mpulira nkuze ngenda ku university nga bakulaba osolooza ssente mu taxi naye mu senior 4 nalina emyaka 16 era nakikola era bwe nalinga mpima nti bwe mba nzize e Uganda business ki gye nnyinza okutandikirako amangu egenda okuleeta ssente bannange baŋŋaana nnyo okugula taxi ne banga waakirigula ploti nze ne mbagamba nti taxi esobola okukola ssente bw'obanga mu mutima gw'olina discipline omanyi okwerumya kuba ssente bazikuleetera buli lunaku kiri eri ggwe zitereka oba obutazitereka so nali nagukolako okwo era saali wadde muntu magezi kuyingira mulimu gwa taxi oba transport nga tokolangako mu garage tolina kyomanyi ku mmotoka n'okusumulula nati tomanyi gyeddira ne baatula omulimu gwayo togumanyi abakyala business ogitugobyemu ssebo oweewange yagitandise yamanyi okusumulula nati kati agenda kufuna wayiseewo emyaka 12 nga nze ngivuddemu kati yagitandise era yaziguze eziwera kati yo agenda bifunamu ati kwebyo byonna byoyogedde omuntu yalina okuba naye sirowooza nti yali abaddeko kondakita kasumululangako nati yalaba nze kyezankolera ne bamakanika bange yali ankolera owa sepulingi afuuyira akebera emmotoka nti egulibwa nnamu bulungi nnyo bonna nnamba nze enkuba Kamadi eyo emmotoka ginkeberere ye mukyala wange n'asasula omulimu guno ogwali gufuna ekiralu oguvuddemu owulira oswala n'oyingira obulimi nabwo si kuswala nnyo specifically naye olina okukula n'osukka omulimu ogwo okuze mu business oyingira obulimi n'obulimi buno nga ffe abamu tubutunuuliranga era obuswaza mwana atunze nagenda nga okulima nga ngendera mu Benz era nateekanga n'ebikuta by'ente zange mu Benz natemanga n'ebisagazi n'embituuza mu mutto ogwa Benz ogwa leather kuswaza nga tolina gamboots kuswaza nga ogenda kugula obusigo naye bw'ogendayo gwe kennyini ng'owulira nti tekiswaza
kati nze nagugendamu nga hobby ng'okunyumirwa ng'ekintu kyenjagala era nvuga akagaali kange kwolumw akasanga kabisa omupiira nsinga kuvuga kagaali ate era ebintu byeyogerera byokka kubanga owa boda yanvangako mabega agenda okuntambuza nti omusajja oyo mulaba oyo agenda kulima so kati bw'obanga gwe weekakasa mutima gwo nti siri wa wansi kabeere taxi nga ozirimu nga weekakasa nti toli wa wansi ne bw'ogivuga tobeera wa wansi so n'okulima nze ate okulima kwe kusinza okumpa ekitiibwa mpulirira ddala nti ogamba banno nti bannange gundi bizinesi ki ezitambula waye ndi mu taxi omwo ku myaka gyange nibwoga nti waye nsanga ku faamu yange ndi mukyalo oli awulirira ddala banneegwe weesiimyeko olina gy'owummulira abakulumbagana baba batono eyo nga tuvuddeyo tuddeko wano mu byensoma ensoma eno wangamba bagiyita ya Cambridge okugireeta mu Uganda wasinziira ku kiwa mwasinziira ku ki kiki erina ekyenkizo bw'ogikomparinga n'eyaffe wano ekintu kyale ekisinga okwewuunyisa nti Uganda system ey'okusoma ya Cambridge era tewaliiwo muntu yenna aweza myaka 6 alina certificate ya UNEB yajja wano mu 1982 kati Cambridge ye system eyatutandisa naye olw'okubanga bwe twafuna obwetwaze ne twagala okugenda nga tutandika okwekutulako twasooka kukola East African Examinations Council mu 1974 nga tuva ku Cambridge naye buli muntu yensoma efaanana eti eri international tujuulira tugamba abaana b'abagagga gye basomereyo mu masomero agali international tulaba bawuga kati ddala Cambridge University ye Sapolo Kagwa bwe yagenda mu 1902 n'agenda e Bulaaya okugamba abazungu batuleetere okusoma kuno yeetooloola Bungereza yonna n'asibira ku kifo kye bayita King's College ekiri mu Cambridge ne bamulaga ebizimbe nti university eno ya myaka gyali awo 7 nga mu giijo ne yeewuunya era eno King's College gy'olaba ey'Ebuddo si abakabaka ba Buganda nga bw'ogira beetunuulira ddala ne King's College ey'omu Cambridge bwefaanana kati n'abagamba nti ensoma eri wano gye njagala muleetera abantu baffe kati ensoma eno eba efaanana etya ye eri mu practical kati eyaffe eya Uganda ye Cambridge gwe baasembayo okukozesa mu 1967 ne bw'onoosoma amawulire nkya bajja kugamba nti sirabasi yaffe eri emyaka 50 obukadde kituufu twali tukola Cambridge naye Cambridge egenze ekyuka modernizing egenda waggulu naye eyaffe eya Uganda eri gye baatulekera abazungu eyankaaga mu 7 mukikadde yeyokusoma theory kubanga omwana amala ne university ng'emirimu tamanyi giteekawo geography asoma migga ne capital cities z'ensi naye tamanyi tsunami ajja atya tamanyi okutema emiti kireeta ki tamanyi kino eno y'ensonga lwaki n'emirimu gyongedde okutubula tuli awo tuzunga buzunzi tuti bakutikkira n'ozunga yes because tolina ky'omanyi omwana ateekeddwa okusoma ebintu 5 olulimi olunnansi n'olugwira oteekeddwa okusoma sayansi oteekeddwa okusoma okubala oteekeddwa okusoma ekintu eky'emikono vocational ng'omaliriza siniya ey'okuna ate abaana bonna tebalina kugenda ku A-level kugenda ku university naye abaana bagendayo eri omwana asoma history geography religious education ebintu ebyo byonna bya lugambo kujjukira n'owandiika siniya wano omwana nabeera ne subjects 19 nantono abaffe bakola 9 naye physical education alina okubeerako music alina okubeerako public speaking alina okubeerako ebintu by'owulira ebijja okukugasa mu bulamu bwo naye ne bwe tusomesa nti tusomesa entrepreneurship nagyo tunuulira naye era nayo ya musomesa kukubuulira
gwe kuddamu omusomesa kyakugambye n'okiwandiika ku lupapula nga bwe yakigambye ne bagamba oli mugezi nnyo. Naye n'ensomesa eya Cambridge omwana aba amanyi alina kuyambibwako buyambibwa. Era ansa bwe bagamba nti marking abaana abo teriyo ansa gye bakuwa nti eno yentuufu. Kuba bakugamba nti olina capital wa ssente bwe ziti oyagala okutandika edduuka londa ekifo oyagala okutandika edduuka ekitegeeza buli muntu akituuka enzoga nti nze njagala giteeka ku kyalo gye nzaalibwa nze njagala giteeka mu town ekyo buli omu akituuka ne bakubuuza lwaki oyagala giteekaawo nti bakasitoma baako mbamanyi buli omu akituuka omulala agaye nti nze njagala ku luguudo kuba bakasitoma buli omu akituuka then ne balooka bakugamba nti singa obadde wagiteeka mu kifo ekirala buzibu ki bwalisanze. Then ne bagenda okumaliriza eno wansi ne bagamba nti olowooza ekifo we walonze kyekisingayo obulungi kati awo we mulina okwawukanira mu ansaazi zammwe. Mwami Kachika katuwummulemu katono oddo oyongere otunnyonnyola mu by'ensoma bwe tuli emyaka 5 emabega tuwummulamu katono tovaawo.